njagala omwebaza yankubya nnyo mu buto mu kusoma kamanyumizeyo kasitole Mr. President kano kokka ono ng'agenda yali agala nnyo enjiibwa mu primary kakati n'agenda eyo banoonye enjiibwa. Omwami Waiswa Mufumbiro ne muganda we Omulongo kati omunange babagaliza amazaalibwa amalungi wali eri ku kitebe kya Nuupu mweno wiiki gye tulimu, naye alina awo byeyayogera ngina kuba mbibawa maaso awo mu bujjuvu naye nga gwatanaba subscribinga mukwano usaba soko subscribing waneeno ku Meran K News, liking eno video, sharing or commenting ate kako notification bell ako akadde wentekayo videos obeerenga tozisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddia era mbasaba temujjango okwo. Bamikwano munange mweno wiiki waliyo amazaalibwa ga Waiswa Mufumbiro nga abasingayo mumanyi ono omusajja mulongo era alina mulongo mune amanyiddwako nga Kato, naye abajjukirako emabegako wayiseewo ebbanga oba nga mwaka munange Kato yalumbibwa abantu abamu abaali balowooza buno ye Waiswa munange ne bamulumbaawo ne bagala omukuba olwa muganda we. Buno muganda we alina ebigambo byeyavaayo awo n'ayogera be baali bamu accusinga oba bo baali tebamanyi buno Mulongo osanga baali bakimanyi naye engeri banene abalongo gye beefaanana ennyo woba nga tobaluddeemu nnyo oba tosobola bawula. So munange bwe baamulumba naye munange Kato yali kaamu nnyo nga kale bamugamba ebigambo naye nga yasimayiringa busimayirinzi bw'oba walabako kwako ka video nga teyeenyigako oba kwewozaako mboba si yenze, naye omuntu eyali naye yali abagamba ono gwe mulumba si ono ye Kato, oli gwe mugamba ye Waiswa ono ye Kato, naye nga ye Kato ali awo asirise asimayiringa busimayirinzi. Naye mukano ka video yavuddeyo n'atugamba buno abantu abamu bwe bamulaba bayinza okulowooza mwangu naye si mwangu wadde nakatono. Ne Waiswa Mufumbiro n'avaayo n'atugamba buno yasanyukamu awo we baalumba muganda we buno kubanga naye nga muto yamukubya nnyo emiggo. Baakuba nnyo Waiswa Mufumbiro olwa muganda we Kato, so naye munange mbu yali musanyufu yali musanyufu awo we baamukangamu, so yalinga amwesasuza. So bamikwano ngenda kuba mbalekerako waneeno ka video mukalabe byonna bye baayogera kubanga baayogera bingi nnyo awo ne babasalira ne keeki bambi babasalira keeki nga babaagaliza amazaalibwa amalungi. So bamikwano ka video kakano kambeere nga nkabalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Njagala omwebaza yankubya nnyo mu buto mu kusoma kamanyumizeyo kasitole Mr. President kano kokka ono ng'agenda yali agala nnyo enjiibwa mu primary kakati n'agenda eyo banoonye enjiibwa nze nenziraka embooko bankuba nti omulekayo oti ogenda okunoonya ki enjiibwa nga biibye sibirinamu. Nze nali muntu wa birala era saalinnyanga miti yeyanjigiriza okulinnya emiti era lumu n'alinnya omuti ng'ajjayo nkooge n'agwa n'amenyeka nenziruka paka wa muzeeyi ku kooti nti Kato akoze eki ye maama bwe yatuuka yakuba nze lwaki sinza akoze eki. So bwe baamukangamu nasanyuka naye nga kale naye mu bukulu akoze eki nange musasudde sewo nakusasula era tobanja. Twagala okwebaza Mr. President ekitiibwa kino tetulina bigambo bye tuyinza kwogera kale kangwe ku masanyalaze naawe people power our power. Honorable Nalukola agambye bwe mumulaba oyinza okulooza nti mwangu nnyo naye si muki abamumanyi bamumanyi bye balowooza ne bye bandaba si bwe nkola ki. Pulezida ogambye nti tuzimbe eggaali
kale people power, our power, omukama abakuumi ane mulaba ekizibu kyendiko be bano bennyini betulina kasole jakebera mu constitution yaffe bulungi etukkiriza spokesperson ezikiriza okuappointing a deputy of the deputy tujakakeberamu muzikirize abakulu mu